ebuuza nti mukufa kwange singa ngenda Allah nanzijute nga Ismail ngenda kwanjulira ki Allah tabarakahu wa taala kiki kyenayanjula mu maaso ge emirimu gyaffe otulaba nga abaami n'abakyala mujjeeyo etayimu ey'okwogerako Isma bwe twogera ku babloga zezimu ku mpagi ab'ekibiina mwenna muveeyo muyimiryeko babi twogere bogezirinya kakukola salamu kima katagoogako abishalo bishalo ddala amanya agambe nze Alan Cruz twayingira omulimu guno gwa blogging nga tuli ku sayidi y'NRM fe abandibadde babeera very protective one olaba basebo ne banyabo twayise ekiyama bannaye tusonyiwegane tusonyiwe bannaffe kwetubanga waliwo yatusobya obusungu bungi muzeeyi Kasajumbo ne bwe biba byenkana kino webiretamu bigenda kuzzaawo Isma naye njagala tumanye nti eggwanga lifiiriddwa omusajja لا إله إلا الله محمد رسول الله ورنقل إسماعيل محمد وهو العزيز الغفور صدق الله العلي العظيم وقال أيضا قل أينما تكون أنا وفي إسماعيل ab'ebiti ebyenjawulo mwenna nsoose okubeera nga ntendereza Allah tabarakahu wa لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد bana yecha abusiramu kuyimukanga maiti eitawo kyekimwe kibwebwa ekitiibwa munafa agenze abadde muntu ngaffe rasulu sallallahu alaihi wasallama maiti bwezayitangawo wanga yalisawo maiti babanga kamakonna kawumukiiga kuyimirira abadde musajja kiragatakafe n'abazokubeera nga buli omu mukitiike bwali essaawa yaisilamu la ilaha illa allah la ilaha illa allah ebiri wano ba tiktokers webali abakamera bannaffe mu kiyambe ky'abantu bano mbawe kispace basaba abakamera mukeemuko wansi nga singa bakukkiriza bakulukoobera akakaneeko katono sabogenda